Yambugwa wasabye Diamond Platinum collab. Paraso twamutereddeyo kabega. Kakati ngena baga ku bantu bange. Njamutegeja mwawule ebintu bibiri. Mwawule bakabaka n'abalangira. Nze sisabanga ko Diamond Platinum collab. Sira kuba nti siyetaaga osobola kuba nti kine abantu abo bali mu ndowooza style. Ziragenda mu kuziika tugeze kungubaga. Twagenda kungubaga era kikyakitututte era no kungubaga netukoma twagenda project ya music. So sina we nasabira Diamond Platinum's project era ne Parasota ina we yasaba project yonna twagenda kungubaga era kikyatwabwe tula twetaaga okola project tulide ate nazo tuzikola. Abiyake ipanga bitambula wazzeyo ku university kusoma. Kibiki Ogenda soma cost. Nze ndi kusoma international relations and diplomacy. Lwaki mu university zonna walonzeewo eyo? Kavendish eri ku mutindo gwe nayagala. Lwaki oyambadde bbulu ngate wali jambo yali. Buli omu abako nekyesiibe. No, wabe nasiima wali convenient nange era ndi Cavendish University pursuing my bachelor degree of international relations and diplomacy. Chameleon ogenda soma ku date? Soma bujola nsomesa abantu. Bagamba okusoma bokoli okusoma P1 n'osoma kuva saa 2 paka saa 11. Kati digital world ebigonza n'ensonga okusomera ne wange wakawe basigenze ku university kwenyini nenga okusoma goyagala okugenda ku university bino was executive director ni ministry ngweta Joseph Mayanja tewanda nakulabye nja kuyita ne ku degree yange oli amasala politics yagwa TV yaffe eri kuki TV yaffe ebintu ya Uganda mbimanyi bulungi nnyo bakusikasika deno nenga gamba zi station yoweri yo television ebo kikira ku channel square naye waliwo ebintu bye bansaba byenkyalina okwasaganya okuleka nti ekifaananyi bakizaako weeri gwebokera ku TV tojjako ate ndina pulaani egiteeka ku DSTV go TV sijjamuwa mulimu guno gwalina ogwa sipaaka gusinga ogwange gukyali mutoototo naye nga yo TV gyeri bakwano bange yona television radio station banseera goli agamba nti aguza radio station emiliyoni 9 nebagamba olwenda era nga nfaaki ng'ate TV eriko amaloboozi n'ekifaananyi Magufuli tutumizeewo katono kuyabadde kisookerwako gyantangazibwa na Uganda nti neewunyanya abakirabanga ekipya kulwa nsonga nti mukimanyi bulungi Tanzania nayo mbeeraka Kenya mbeerawo kaneerwanda mbeerawo kanensi endala kakati ekirala njamujjukire nti emabegako Magufuli ya recognize nga Joseph Chameleon ng'omu ku bantu abasinze okutumbula olulimi oluswayiri mu nsi yonna kati kyankwatako nnyo ne tufuukana ba mukwano mu mbeera entono ku nsonga nti ndi mukwano gwa president ekifitegeeza mbu muyita nti story kikyali wange era munyumya briefly n'emikolo gibaayo egya gavumenti yaabwe era akuyita n'okola kino oyimba so kati omuntu yatwala obuvunaanyizibwa n'azuula nti wali omunayuganda ali eno atunda olulimi lwabwe n'amuwa respect eyo ne honor eyo kati ate bwatufaako nange mba nfiiridde example tudda mu nfuga ya administration y'eggwanga tulinawo minister of tourism and wildlife for example netubeera ne minister of forestry kyokka nga te forest mwemubeera wildlife ne baabyawula bisolo okutegerekeka bulungi tuli mu nzigo tayo kuba nti no bwe bayita abayimbi ate mulimba promoter ate mulimba bouncer ate mulimu bawaita mulimbi akoze bitya ensonga tejja kuguka so mbadde nsuubira nti okirambulula obulungi twawule nti bano bayimbi bamukwata microphone twekolemu ekibiina era olredde ekiriwo ekya Uganda Musicians Association. Chameleon gwomu ku legend betulina mu Uganda abayimbi babuddeyo ebbanga liweze nga banoonya ani abakiikirira lwaki tovayo ne weewandiisa kwabo abakiikira nga gwaludde mu kino maze emyaka 2 nga nkiikirira abayimba muno n'abayimba ebweru nze bendere yange tekoma ku booda ngisusa n'entalaga n'owulira ndi Zambia ndi Sierra Leone kati okukiikirira mu nze ndaba loole yange mbangikoze ki yes beneetika emirimu emingi ate nzije neesimbe kwa president neesimbe ku bwa secretaries bana tulina okuzuulayo n'abalala kyobula nti Uganda erina problem era nti bakuuza abayimbi abanene baani bebekulu obiwaire Chameleon ne bongerako nabo emyaka 2 muri kivu kintu kyekimu because temuwanga mukisa kugenda kuvumbula abalala kati katuvumbule n'abakulembeze abaki abalala nabo batutwale mu gye buvuddeko Ronald Mayinja yavayo n'agamba ayagala artist bammwe ministry akulira abayimbi kintu kino gwe nga Chameleon okyogerako ebyo byali bigambo bye era nze ng'omuntu nga sikinoomu wabanga agwanidde agende mu maaso naye ate suubira nti akalulu akanga ak'omuka mutuusaayo nsuubira abayimbi bennyini balina omuelekiti nga bamuteeke yayagala olina ekintu kyoyogedde wali ngwe tubadde munda n'ogamba mu myaka nga 8 oyinza obumuzaamu n'olekera Paraso naye n'atwala mu maaso ate ennyingo zigenda zimenyeka oyagala yampize emyaka 5 nga mbuuka wale Chameleon awo wennyini wazzeemu oluyimba lwa Paraso olwandiku lwaki teruli ku bejjozi ku peegi ez'enjawulo abantu bagamba
Lwaki mu zonna wazzeemu ndi kuwaki? Ndi kuwaki oluyimba olwo lwa palaso kituufu naye oluyimba lwa ddiini. Kakati ffe abaddamu kitaffe ali mu ggulu. Ani atuvuna? Eri yali ssaala nga bwe yagisaba n'agifula oluyimba nange nenyumira nange nensaba ngisabe. N'ogimusaba ye? Ate palaso gusaba ntoola buto. Chameleon, gwomu ku bantu akiikiridde Uganda mu kuziika Magufuli. Tutumizeewo katono ku byabaddeyo. Ekisookerwako gyantangazibwa na Uganda nti neewunyanya abakirabanga ekipya ku lwansonga nti mukimanyi bulungi Tanzania nayo mbeeraka. Kenya mbeerawo kaneerwanda mbeerawo kanensi endala. Kakati ekirala njamujjukire nti emabegako Magufuli ya recognize nga Joseph Chameleon ng'omu ku bantu abasinze okutumbula olulimi oluswayiri mu nsi yonna. Kati kyankwatako nnyo ne tufuukana ba mukwano mu mbeera entono ku nsonga nti ndi mukwano gwa president ekifitegeeza mbu muyita nti story kikyali wange era munyumya briefly n'emikolo gibaayo egya gavumenti yaabwe era akuyita n'okola kino oyimba. So kati omuntu yatwala obuvunaanyizibwa n'azuula nti wali omunayuganda ali eno atunda olulimi lwabwe n'amuwa respect eyo ne honor eyo. Kati ate bw'atufaako nange mba nfiiridde. So nasituka nengende Tanzania ku lwansonga nti Tanzania bangaseeko nabo kinene nnyo era ne bugenda ku social media pages zange actually nja kibagamba na Uganda bannange nti Tanzania yesinga okubeera active ku pages zange mu insights yensi esinga okutula byenkola. So kyembadde gamba kikino nti kyali kinkakatako nnyo ogendayo ng'omuntu n'okubeera tuli musajja Afirika kyampisa era Abatanzania basanyuka nnyo kwatagaganako nabo ne bambuuza lwaki ono taze lwaki oli taze ne baganze kasita nkoze ki kasanze twagenda ddala paka Chato n'okumuziika tumuziika n'awumula era Mukama munze mirembe. Awo wennyini abaana ba social media ne bateekamu Chameleon asosola atwala atya palaso n'atatwala wuzo. Anti munaye oluusi n'ensawo naye yeepimira lwansonga singa nali nsawo nali tutte baasi namba naye busobozi nalina essaawa ezo. Actually Wizo yalina video shoot bamali bamaze okusasula ebima byabwe kuba ne Wizo kenyini yeesobola okukola ki okwetwala naye yali kubajuga oli yafa okufa tebakuprogramme nti agenda kufa nkya neweetegekera twagenda omukwatakwatamu nga teyeetegese eno tukasuka. Palaso watambudde ne Chameleon watambudde ne palaso naye ebiyitinga na social media mbugwa wasabye Diamond Platinum collabo palaso tewamutereddeyo kabega. Kakati ngenda bagaba ku bantu bange njamutegeja mwawule ebintu bibiri mwawule bakabaka n'abalangira. Nze sisabangako Diamond Platinum collabo sirwa kuba nti siyeetaaga osobola kuba nti kine abantu aba bali mu ndowooza style ziragenda mu kuziika tugenze kungubaga twagenda kungubaga era kyekyali kitututte era nomukungubaga netukuma twagenda project ya music. So siina we nasabira Diamond Platinum's project era ne Palaso talina we yasaba project yonna twagenda kukungubaga era kyekyatwabwe tula twetaaga okukola project tulidde ate nazo tuzikola. Ekisembayo twakulabyeko ebifaananyi nga bitambula wazzeeyo ku university kusoma kibi ki ogenda soma cost? Nze ndi kusoma international relations and diplomacy. Lwaki mu university zonna walonzeewo eyo? Kavenishi eri ku mutindo gwe nayagala gwe lwaki oyambadde ebbulu ng'ate wali jjamba ya leero buli omu abaako nekyesiibe no wabwe nasiima wali convenient nange era ndi Cavendish University pursuing my bachelor degree of international relations and diplomacy. Chameleon ogenda soma kudde ki? Soma bujola nsomesa abantu bagamba okusoma kolyoka osoma P1 n'osoma kuva saa 2 paka saa 11 kati digital world ebigonza nsomera ne wange waka basigenze ku university kwenyini nenga okusoma nsoma goyagala okugenda ku university geno was executive director ni ministry ngweta Joseph Mayanja tewanda nakulabye nja kuyita ne ku degree yange oli amasala nimba zouk rumba ne soka kuwe mwaka peka. Oh Marianina oyine empisa nnungi n'amaka gaffe ogawadde ekitiibwa nkumye bulungi nnyo Marianina oba nyimbe gwe kalo Nedda oze wano ng'ozesa abakolabo ne Chameleon. Kisoboka okuba nga kituufu kubanga Chameleon alina yo kuva mu 98 ate naba kuyimba nga terina amanyi nga tugenda naye Kenya nga tugenda naye Ludda wekituufu buli omu yalera munne kati waliwo bw'aba agambye nze nkuba instruments bw'aba asazeewo kumpayo kolabo nsanyukirako busanyuki kiki ennyo Olimba mwaluwandiise
kyetwetagisana kuwandiika ne batuyingira kati mu studio tuli okukola satu ez'ekiro ng'oluyimba computer bana hard disk human being bana head disk kati biri mu bingi bijja kuvaamu Chameleon omusajja tomubikka ate omanyi gw'otula mu ngoma buli omu agamba buli omu awulira mu basi ekyo si kikulu ajja kwerwanako naye banaawulira nga ndansi otokota nga naye anange neesera kazonto akatote kanyiige andi zonto omuto si muyimbi muki comedian kituufu si muyimbi mu kibiina kya Wumamooti nnyo wewandika genda ogamugenyi wano sizenga zizenga muyimbi nawano nyimiriddewo nga kati oli munnamawulire oli muyimbi oli comedian ndi mulimi ndi mulunzi byonna byange eboloya buli wamu ojja kunsangayo ate ndi mujjanjabi Chameleon wobadde eri oyogedde ebigambo abantu bonna ne beewuunya n'oyogera ku kintu mbw abayimbi babeere bayimbi bapromota babeere bapromota abantu ne batandika okwebuuza olabyeko kuba nokubapromota mumanyi nja okugamba nti abaganda baga nti amazima gakaawa naye oba oteekateeka nga mwetega okukola ekintu ekigenda mu maaso amazima galina okuba amazima n'obulima obuki obudimba so basically nja kugamba nti bwotundira industries ez'ensi endala zikulaakulanye naye wano wenyini weekiri nti bapromoters balina ekibiina oba kyatugutisa ezaabwe ezabapromoters omutali baki bayimbi ba DJ balina ebibiina ebyabwe babouncer balina UUBA eri ne ba Uber bana ba taxi balina ekibiina ekyabwe n'abebigaali buli omu alina association bwe bayita ababodaboda bayita ababodaboda ba cyclist tebayita basaabaze